Abatuuze ku kyalo Kayanja mu tawuni Kayanja Namataba mu disitulikiti y'e Mukono bawuniikiridde bagenze okera ku macyange mu kukanisa mu kitundu eteereddwako Sengenge. Abasajja bajja ne basiba wali we twali tuyita ne basiba Sengenge ne bajjanga basiba wano wonna babadde basibyewo naye baatuuse okusiba Sengenge ng'eggalawo n'amakubo agayinza okuba nga gayitibwamu abantu. Tukyalina kusabira byaba batugobaganya bagana tusiba. Bano nga bakulembeddwamu ali mulengera Kiwanuka balaze obweraliikirivu olw'ekikolwa kino nti abakikoze akadde konna balina n'obulamu bwabwe. Naye ate lowooza ne ku muntu ono omunaku gw'osanze ku kibanja. Ebadde tuyambyeko nga ffe abavubuka. Kuba abavubuka abamu bannaffe bali eyo bali mu njaga ffenna twaliyo twaginywako. Nene kanisa ebadde tukumye ng'etukomezzaawo. Tuyina ekitwogerako ng'endagaano yaffe omukadde nga tannafa yatukolera nti ku ttaka tobanga n'omu atugobako. Bategeeza nti eno y'emu ku kanisa ezaasooka mu Uganda y'enzikiriza y'abalokole ng'ebadde eyambako abantu okumanya Katonda. Ye kyaki ey'okubiri mu Uganda y'abalokole ng'olese Makerere Full Gospel. Kuva 85 tulaba kyaki eyo nze bwe nzijidde kuno nga njiraba abaana bonna bali awo. Ibadde kifo nga Kayanja kyeyasigaza kyekubirako enkikozo ku kyalo kwe balondera kwe bagemera. Ffe twasawa Kayanja ono wano nga nsiko kibira bookeze ebyawongo byonna nga tuli wano babyokera mu kanisa. Kati balaajanidde buli gwe kikwatako okuvaayo okulaba nga yingira mu nsonga eno. Nandi basabye bajje mu bitundu byabwe basomese abantu buli muntu amanye rights ze ku ttaka lyaliko. Nsaba minisita n'abakooba nabba mujje mutulwanirire ettaka ly'ekkanisa balitwala. Omulanga eri Pastor Rwandasa atwala amakanisa gonna mu Mukono ave yatuyambi. Abatuuze baliko abamu ku bakulembeze be bagamba nti bamanyi ku nsonga eno wabula batuukiridde abamu ku bakulembeze balumiriza baanukudde bwe bati. Ekkanisa eno waliwo administrator yabaddeko yayitibwa Namanja Moses naye mbadde nze kati abaddewo nga interim administrator. Bagende mu mateeka gajjabalamula bulungi nga tebaleese ensasage. Era kyaki nabayise ku lunaku lw'okubiri ku wiiki ejja tulabe process gye tugenda oyitamu buli omu abeere ng'afuna obwannannyini. Nze Mukasa Amavini Museyeye ku lwa Bukedde TV.